buli muntu addeyo akola assessment ku byasoma kuba ennamba esinga obunene ng'oggyeko abatono ennyo abasinga ennamba ennene mukama ansaasire naye abamu baasoma gasiya 80%. nga bye yasoma teri abinoonya era njala kozesa omukisa guno mbajjukize 224 mu assessment z'olina okukola bye bino wammanga buli lwewesanga ng'omanye ebintu bingi nnyo nga bikuli ku mutwe naye nga terina asasula manya oyo weetise gasiya ng'olinaawo ebintu by'omanyi omanyi okusomesa omanyi okukola amawulire naye nga teri abinoonya oyo gasiya nga tolina gye bakuwa ekyo ky'omanyi era nanyina omwami gwe nayina nga mu kusensula ebyemizannyo ne muga naye gwe okimanyi nti ebyo ebintu by'oli mukungamba oli mukunga gasiya kubanga bw'oba omanyi ebyemizannyo nga teri ateekwateekwa kusasula ku ebyo by'omanyi oyo gasiya mujje mu mutwe gwo lwa nsonga David Lumansi aweereza bya mizannyo ayina shows almost ku TV Meka ne radios naye nga musajja accountant yamanya bumanya nti value yange mu byemmanyi eri mu bya mizannyo era bye bimusasula kati 224 buli ebiri mu mutwe ng'obimanyi making sure waliwo omweteefuteefu bikusasulira byonna byogera eriyo omuntu eyasoma omulimu nga yafuluma 20 years back anti oyo gwe mbadde ganti nsoma gasiya ate nkimenyamu nange munyini wana wakugamba nyinayoko kosi gye nakola naye nkimanyi gasiya nti naye wakola gasiya nsetaga najjijjayo mbikweka nobikweka because nange embalabalamu nga tebalina we banneetaaga nga terina we bigattirako era kyova olaba nti ennaku zino weesanganga abantu bye basoma babisa ebbali n'agenda n'ebyo abantu bye beetaaga era bye basasulira gye tuyita talent wali calling yange naye ndowooza wali teba calling bagiyita calling timukama nze yampitira kino naye ndowooza wali eri nalimpa byemu kakati abantu nno nze ntera nnyo okubayamba it is pretty very difficult okusanga omuntu oluyimba lwo olusooka nga lulungi okusinga namba 15 kizibu ddala kati omuntu oyo bw'omusanga ku 10 kuliko ogu oba babiri omanye ensonga nti always your first step etera okubeera ey'ebiraka eba yakugattagatta but along the way otandika okugenda ng'otereeza n'ogamba omanyi nze nzijukira ku show yaffe wano gye twasooka okukola era Idris ne papa bajulizi wano si bwe tuti bwe twatandika ebintu byali birala nnyo so nga yakugatta ne bye twogerako nga mbutuufu tukwate eno ne tukwata eri kati twasajjakula nti bwe tutuula ku show kati tumanyi kyetuwa abantu show yatuuka neetugejjako naffe ne tuwulira nga nnene ng'obwetaavu bw'abantu nga demand weeri kati kye bayita calling abantu kye bayita calling in actual sense kyekyo abantu kye baba bakunoonyaamu ne bazuula nti ofunye obukugu obumala okugenda mu buweereza obwo naye teba calling tukiyite tutya bwana batte wasoma mawulire si bwe guli at one point singa obudde bukeera n'ogamba bye nasoma kati mbiresse kanoonye value endala ojja gifuna era obuweereza obwo abantu babweyagaliremu ekikulu mu mwaka kumanya obuweereza abo abantu ababunoonya bali bameka era okoze ekyokumakinga sure nti obuweereza obwo obugasiya awo wali science kati education system yaffe wano eyawana eye Uganda katonda ansaasire naye ennamba esinga obunene ng'ogyeko professions zino ze tumanyi engineering electrical zaani ezo zaani eziri known because bino ebirala ebisigadde gasiya anti batugaa nti soma koosi bw'omala otandika omulimu kati yego ya gavumenti oba abatukulembera nti kyekikutwala mu busawo ogenda kunoonya gy'okolera obusawo obulwe ng'osobola okufumba emmere n'omaliriza n'otandikawo tonnenyera ate tonnenyera egenda kutwalawo eggwanga naawe osavinga bawanayingi omanyi kakati nkubuulire bwana batte buli muntu ensayi nabagaa nti buli muntu ensayi gifugira mu nju ye eyasuze enjala bw'atambula alowooza buli muntu muyala atakkuse bw'atambula alowooza nti abantu abayala bagwagwa yeetera okubeera endowooza y'abantu but this is what I'm going to tell you buli muntu yenna bw'oba tosobola kutuula wansi ne weekolako self assessment ne weekubamu ttooki
nze ebiseera ebisinga sitera nnyo nakunenya gavumenti na bintu birala ntera nnyo okwenenya newankubadde ng'obunafu mbeera mbulabye weebuli naye nze neetunulamu ng'omuntu neŋŋamba naye kaakati kiki kye nnina mu mutwe gwange ensi kyenoonya kyesobola okunsasa mutuufu bwe mba sirabyawo nze gwanga ndigattako ki bwe mba sirabyewo kye mbakolera mba njagala basasule ki